Ku lunaku olwokuna sabbiiti eno minisita w'ensonga z'abantu b'e Karamoja Dr. Mary Kitutu ne muganda we bakiguddeko bwe basimbiddwa mu kkooti ewozesa emisango gy'obulyake n'obukenuzi era n'asindikibwa eruzira olw'okufiiriza gavumenti ensimbi era nga bakukomawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna omwaka guno. Wabula ku nsonga eno ey'amabaati baminisita abawerako bakakasa nti ddala baatwala amabaati gano era ku bano kwe kuli ne minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija, Speaker wa Palamenti Anita Among, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, saako n'abalala ng'era ku nsonga eno Ssaabaminisita yategeezezza nga minisita ono bwe baamuzudde nti yali atunda amabaati gano. Director Mr. Luka, that there was a problem, people were selling iron sheets. So Luka calls me and then we said let us now institute investigations. So that is how the State House Anti-Corruption Unit entered. That's how they started also using our usual tactics to buy iron sheets to establish the truth. Honorable Mpindi Bumaali agamba nti ebintu ng'amabaati gagenda gagabibwa bugabibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wabula ng'abantu bakitutte nti buli eyagafuna yabba mabbe. Mu mwaka gwa 2007 paka olwaleero okuva bateekawo regional offices ezo era kyovolaba zina ba minister abazivunaanyizibwako kati kikyamu okulowooza nti buli bbaati lyafuluma nga liyina kuba lya Karamoja abaatwala ag'e Karamoja babavunaane mu kiti ekyo naye ate waliwo abaatwala amabaati nga batutte ga Teeso sub-region ng'era bagagabye Teeso nga batutte ga Bunyoro sub-region ng'era bagagabye e Bunyoro. Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi wa NUP agambye nti bino byonna byakwebuzaabuza buli eyaweebwa amabaati gano bakwatibwe bonna bavunaanibwe. Etambulira mu procurement procedures eregula ekintu ku manufacturer naye olwaleero Anita Among ate yagenze mu kikubo n'agula amabaati n'akugamba agazizaayo ekyo kye yakoze tekirina nakuggwera awo kirina kuggwera mu kooti mu process gye bayita plea bargain okkiriza omusango mulamuzi n'akuwuliriza gavumenti n'ekuwuliriza ne bakusalirako ku kibonerezo naye bino ebiriwo kati bali ku muntu atya Uganda yonna esulike ate bannayuganda mumanye nti oli bwabba ebbaati ayinza obutabba eddagala. Ono ne Saddam Gayira bagambye nti kano ke kabonero akalaze bannayuganda nti ebintu by'abawejjere bibadde nga bitwalibwa. Babba ebbaati ayinza obutabba kuba bano babba ez'abalwadde mu Gavi babba eza Global Fund bano babbi lukulwe era bonna nga gavumenti nti yaleeta y'Abavubi yongerako nti yaleeta gavumenti y'Abavubi kati gwe basudde ku jirikiti abalala bonna bajja kusigala nga balya butaala. Ekizibu ekirala gavumenti ya President Museveni kyesanga ntasobola kulwanyisa nguzi kiri kimu. Teriyo gavumenti yali emaze mu buyinza myaka gisukka 20. Gavumenti bazaagala zikyali myaka 10 bwe zisukkaawo ziba zirina kuyimirirawo ku nguzi ziba ziyimirira kuyimirirawo ku bifo bye zigaba ziba zirina kuyimirirawo ku mmundu. Abantu b'e Manaafa bategeezezza nga bwe bagenda okwekalakaasa ku nsonga z'okusibwa kw'omubaka waabwe wabula bano bagambye nti tebasuubira kyamaanyi kuva mu musango guno. Ojja kutuuka eri bamweyimirire omusango gutwale emyaka n'ebisibo nga teguggwanga era nga bannayuganda bwe beerabira n'ekyo bajja kukyerabira bakiveeko bateekewo ekintu ekirala lindako bagenda kuyita wiiki ng'emu oba 2 baleetewo topiki endala bino bye tubadde byonna twogerako biveewo. Okusinziira ku nsonga z'amabaati zino woofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti yategeezezza nga bwe bakyakola okunoonyereza ku bantu bonna aboogerwako ku nsonga eno. Omulangira Jjunju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindilire.